Okulwaza, okusosolebwa n'okwennyamira bye bimu ku bizibu ebirumba abazadde abalina abaana abaliko obulemu, nga kino kiviiriddeko bangi okukwekanga abaana baabwe olw'okufuuka ng'ekisekererwa mu bitundu gye bawangaalira. Ng'omu ku kaweefube w'okutumbula embeera z'abantu abaliko obulemu, ekitongole kya Bannakyewa kidduukiridde abazadde abalina abaana abaliko obulemu n'obugaali obubatambuza n'ekigendererwa eky'okutumbula embeera z'abaana bano. Everybody is looking at them as if they are subhuman. If you look at the mothers who are having these shares, they have an extra burden than we think. Because they have to keep looking after the kids, they can't have time to look after other children. It means the whole family is affected. But once they get a share, which is appropriate, that one is somehow, that's a burden which is offloaded. Okusinziira ku basawo abakugu, emirundi mingi abazadde abalina abaana abaliko obulemu bakugirwa okufuna obuweereza obw'enjawulo olw'embeera z'abaana baabwe, kyokka bategeezezza nti ng'oggyeko okulongoosa abaana abaliko obulemu, basaanidde nabo okuba n'obusobozi obutuuka buli awasaanidde. N'abantu nkiitwe kandi biine obugabe nk'obw'abantu biine kandi tubazireba abo tulina obujunaanizibwa kugira ngu twabisya ekyabakwenda. Abo kubasatuza kushoma bakashoma bambye n'obuheereza bw'amalwaliro bakazayo ahakuba kutuba ntugamba obugabe bw'abantu n'obwa buli bumu weena. Surgery is not effective along without the care after, and there are so many children, even when they don't receive surgery, they need help. Babazadde b'abaana bano abaweereddwa obugaali bategeezezza nti bayita mu kusomoozebwa kw'amaanyi era obuweereza bungi abaana baabwe bwe batafuna olw'okulemererwa okubatambuza okugenda mu bifo eby'enjawulo, gamba ng'amasomero. Nnyo mwayamba. Omuntu n'emiziga yankwata ntirabuza kushaba. Kushaba wa? Kabya atugana za manijye n'egaari niza kushaba. Mwanyamba. Amaze mu kusiima. Akagara akanaka kalungi munono okuza bakaganya ko mukatebe ngoza kusitasitura ubwo yali agara okusindika mureba hakiri n'ibintu twatunga ubuvuzi bw'amaanyi. Abasawo bawanjagidde gavumenti okwongera okutumbula embeera y'amalwaliro agali mu ggwanga ssaako okussaamu ebikozesebwa kiyambeko ku kukendeeza ku muwendo gw'abalwadde abafuluma eggwanga nga banoonya obujjanjabi. To see a plane landing there and say they are taking a patient to Kampala, then you ask them why? I think we need to be upgraded to that, and we are given these services so that our people get these services closer to home. Enteekateeka ey'okugaba obugaali eri abaana abaliko obulemu etongozeddwa ku ddwaliro ekkulu Mbarara, kyokka baakugyongerayo mu byalo eby'enjawulo mu Ankole okusobola okutuuka kw'abo abatasobola kuviira ddala waka. Evelyn Nakyejwe ne Catherine Namugerwa, BBS Terefayina, gy'otobadde.